Nkwaniriza nnyo gwandaba wonna wosinzira okundaba nzije Frema Yanja akwembozi mu UG akwendi nnyo kakasa nti bitambula bulungi nnyo side eyo na gyoli alumizibwa nayita mu mbeera etali nnyangu nkusasiddeko nnyo tukkiriza nti Mukama Katonda waali byenfuna mu ggwanga nabaddeko awo ne mukwano gwange naŋŋamba nti Geoffrey ofuna akasente wano e Uganda n'okafuna naye kadduka emisinde mu ngeri gy'otayinza kutegeera ogenda okwetegereza bw'oti obadde n'emitwalo 2 ogyeko nakyoguzeko kya mutwalo okugira buti nga sente zibuzeewo ziringa muzimu naye nga bw'otula wansi okubalirira n'ogamba nti nkozeeko kino ne kino ne kino ne kino ekyamazima ogenda okwetegereza nga essente bye zikoze byebyo bye zikoze so n'olw'ensonga eyo simanyi ensimbi z'e Uganda wano zigudde nnyo ebbeeyi kubanga ndoza tezikyalina muwendo okusinza ku mbeera nga bwetambula naye twesabire Omukama atusaasire tubadde tukyali mu ebyo byenjogeddeko tukyewuunaganya nti ensimbi nga za nkalu nnyo ensimbi nga tezirina value ne tuwulira nti ate ababaka beegabidde obukadde 100 abaka ba parliament era okusinziira ku papula Daily Monitor lwalaze nti ensimbi zino Mwami Museveni yaziweereza mbu nga ziva Mwami Museveni okugenda mu parliament ya Uganda era ng'ensimbi zino zagabiddwa okuva mu ofiisi y'abamu ku banene emu ku ofiisi ezanokoddwayo ye ofiisi ya Speaker Anita Among nga omubaka oyingira omwomu ne bakubalira chwai emilioni 10 n'ofuluma n'ogenda omulala najja n'oli n'agenda n'oli bwafuna akadde n'oli naye najja n'anona naye n'agenda embeera bwetyo bweringa ensimbi zino ensonga eyazibaweesezza ensonga esookera ddala kwe kuba nti nno ebbago ly'emmwanyi mbu balikwata bulungi nga babaka bayina aleemu n'abamu ku babaka b'opposition nkwata bulungi n'abamu ku babaka b'opposition nti nga olwo basiimwa era nga basabibwa n'okuba nti nno basabibwa bongera okukwata obulungi ensonga eri mu parliament ya Uganda okuba nga ekkiriza kooti y'amagye oba olukiiko olw'amagye okuba nga luddamu okubeera nga luwozesa abasika beegabidde obukadde 100 abaka ba parliament era okusinziira ku papula Daily Monitor lwalaze nti ensimbi zino Mwami Museveni yaziweereza mbu nga ziva Mwami Museveni okugenda mu parliament ya Uganda era ng'ensimbi zino zagabiddwa okuva mu ofiisi y'abamu ku banene emu ku ofiisi ezanokoddwayo ye ofiisi ya Speaker Anita Among nga omubaka oyingira omwomu ne bakubalira chwai emilioni 10 n'ofuluma n'ogenda omulala najja n'oli n'agenda n'oli bwafuna akadde n'oli naye najja n'anona naye n'agenda embeera bwetyo bweringa ensimbi zino ensonga eyazibaweesezza ensonga esookera ddala kwe kuba nti nno ebbago ly'emmwanyi mbu balikwata bulungi nga babaka bayina aleemu n'abamu ku babaka b'opposition nkwata bulungi n'abamu ku babaka b'opposition nti nga olwo basiimwa era nga basabibwa n'okuba nti nno basabibwa bongera okukwata obulungi ensonga eri mu parliament ya Uganda okuba nga ekkiriza kooti y'amagye oba olukiiko olw'amagye okuba nga luddamu okubeera nga luwozesa civilian oba abantu ba bulijjo abasangiddwa n'ebisi okulya ng'amajambiya emmundu n'ebirala bifaananako ng'ebyo so ze zimu ku ezo ensonga amawulire gatambudde nnyo era nga Lop Joel Ssenyonyi essaawa zino bwe twogerera ndowooza nti tannaba kukomawo aliwamu ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu ate era ne SG General Secretary omukulu Mwami Rubongoya bakyali mu Bungereza eyo ku mirimu emitongole era nga tubadde tubalengera side yawo bakyaliyo kakati Joel Ssenyonyi Lop yasoose okubeera nga afulumya ensonga ezo ku mukutu gwe ku mikutu gye egy'enjawulo gya social media ng'alaga nga oba oli awo nti ababaka bano bafunye ensimbi eziwerera ddala bukadde buli omu 10 yagambye bw'ati nti tukitegeddeko nti waliwo ensimbi ezigenda maaso n'okuba nga zigabanyizibwa nga ziwanyisiganya emikono mu parliament awo
n'agamba nti nno okusinziira ku information oba obubaka obujja bwe yafunye kuva mu nsonda ezeesigika nti buli mubaka wa NRM n'abo abamu abali ku opposition bali mu kwegabira oba bagabidde obukadde 10,000 eza Uganda nga okubasiima okulwa ebbago oba bill ey'emmwanyi for the coffee bill that was passed akwera ebbago eryayisibwa era nti era nenga bwe mutegeeza n'ensonga za UPDF na biki byonna amendment propose eyo n'ebirala byonna era n'agamba nti nno mu kusembayo n'agamba nti nno our country needs reboot. So embera bwetu bweri ensimbi ezafulumye nyakuzeeko emabega Robert Kyagulanyi Ssentamu president wa NUP wiki ezise mabegaawo yagenda mu parliament mu kutongoza budget ya opposition. Budget nga bwe yali badde, so opposition etula wansi nekola budget netematema negamba zino sente tusubire okuba nti zetwaliyingiza tusubire okuba nga tuyingiza nene enfulumya yali badde bweti zino zaligenze mu kino zino zalikoze kino zino zalikoze kiri zino zalikoze kino. Kakati Joel Ssenyonya yakulembera mu ROP okuba ne opposition yonna okuba nga basoma budget eyo era bamu ku bagenyi abaaliyo Robert Kyagulanyi Ssentamu president wa NUP yali obutereevu nnyo naye ebimu ku bigambo bye yayogera yagamba nti wano mu parliament wetuyimiridde because omulamwa gwa budget eno gwali gwa kulwanyisa nguzi gwe mulamwa gwa kulwanyisa nguzi. So yagamba nti no mu parliament wano wetuzze olunaku olwaleero wewagwanidde okwogerera ebigambo bino ebyobuli bw'enguzi era yakyogera nga agezako kutegeeza nti parliament kumpi byebimu ku ebifo ebisibuka okulya enguzi side yawo. So yabyogerako nnyo side yawo ne wadde twonayita nnaku nnyingi nnyo nti oba mwezi bwe bati abaka ne begabanya obukadde 10,000 eza Uganda. Sigwa mulundi ogusoose mu 2025 ababaka baafuna $5,500,000 ezo eza term limit okujjako ekkomo ku bisanja abazegabanya era nga nkigambe okuba nti omukulembeze gw'eggwanga yazibaweereza $5,500,000 omwaka gwali gwa 2025 era buli mubaka ze yafuna $5,500,000 okujjako ebisanja era bwatyo ebisanja babijjawo Mami Museveni ne yeesimbawo mu 2016. Mu 2011 ababaka ba parliament bafuna $2,20,000 eyo parliament yali ya 8 ne bafuna $2,20,000 buli mubaka wa parliament ng'ensimbi ezo za mobilization okukunga. So bazifuna side yawo netugenda mu 2017 ababaka be bamu abali mu parliament omwo kulwa togikwatako okukyusa constitution ogamba nti mwami Museveni afuge emyaka gye ababaka bafuna $229,000 era ne baziteeka mu nsawo. Awo no twogera ku babaka ab'NRM n'abamu kwabo opposition bonzo gamba nti bakkiririza mu government eno eriko naye ng'ate bali ne mu opposition mu njogera ennyangu bwetyo. So nabo bafuna $229,000 ogwo gwa 2027 ne tujja mu 2022 mu 2022 bafuna $40,000,000 ng'enguzi era zino zaali za budget era zino sente zafunibwa butereevu nnyo ne bazirya. Mu 2023 obukadde 10 bwafuluma eri buli mubaka era ng'ensimbi zino nazo zaali za budget supplementary budget nazera bazifuna nazo ne bazirya era nga zino zaali za kuyisa trillion oba butabalika butaano 5.2 trillion supplementary budget ne bazifuna bulungi era speaker Anita Among ensonga ezo ziri bulungi nnyo side yawo ate okuze mu 2024
22 obafunye obukaddaana nazita zaliza kuyisa supplementary budget ya billions 7 ya billions 7.7 webafunira emilioni 80 side yao kakati olunaku olwaleero wetujidde ngera bamaze okufuna obukadde 10 ezokwekubako enfuufu abakaba parliament amaloboozi mangi nyo kuva ku nsonda ez'enjawulo naye abamu ku abo ababaka oba ababaka abali kusaliye nalema abamu abali stonchi era nga bavuddeyo kubanga bazeegaana nga bagamba tezinnaba kubanga esente ezo chano omitira sente esasulwa abaka ba parliament zimanyiddwa mugende munoonyereze oba bataddeyo sente oba sente zayitiddeyo naye jjukira nkugambye nti ensimbi zino zajjidde mu bisawo okusinziira ku information eriwo zajjidde mu bisawo ne ziyingira woofiisi ezimu nga bwe nkunyonnyodde kakati ojja ne bagamba nti mubakaani nti mubaka gundi chwai bilioni 10 n'ofuluma chwai bilioni 10 n'ofuluma so we zajjidde ku luno tezayise ku accounts zaabwe side yawo so bannayuganda bakyagenda maaso n'okubagana empawa gama n'okwennyika okusinziira ku mbeera eggwanga gye lirimu ng'essaawa zino nalaba ministry y'ebyobulamu ng'egamba nti yeetaagayo ebbiliyoni eziwerera ddala okubeera nga bazigiwa olw'okuba nti nno America tujjako obuyambi bw'ebyobulamu nga yitira mu USAID agamba nti twetaagayo ebbiliyoni empitirivu okuba nga tusindika ebyobulamu naddala bukoka kayita mukenenya okulaba nga abantu babeera bulungi tezinnafunika enabaka bo beegabidde obukadde 10 aside yawo so kati yembeera eriwo so bingi ebyogeddwa bingi ebikyagenda mu maaso bingi era bannayuganda bakyagenda mu maaso n'okwewuunya engeri gavumenti eno gyekwatamu ensimbi nti olumu bajja nabagamba nti ensimbi tetuziraba tetuzirina naye ate nolaba nga balina engeri gye basaasaanyamu ensimbi oba n'okwegabira ensimbi mu ngeri ey'ekyoyonoonero waliwo akayimbwa akagamba nti nno okwagala ebintu yensibuko y'ebibi ebingi so nga tetwajja nabyo ate era wano wetulibireka guma n'ekyolina oba matira n'ekyolina kubanga ebintu by'ensi tebikoma kwagalwa njagala okulabula ababaka naddala abali ku opposition nti mwali badde beegendereza nnyo kubanga tulabeka ababaka bangi nnyo wano nga beefudde ekitagasa ne balya olukwe mu bannayuganda ne bakola ebitajja mu bannayuganda ne balya ensimbi nga bwe baagadde abamu ne batuka n'okuduula naye nga tubalabyeko nga bafudde naye ng'ate balaajana bafudde basabiriza bafudde tebalina ke balina kakati bw'obanga osobola okulya obukadde 10 ne bujja n'obulya obukadde 5 n'ojja n'obulya jjukira olina omusala gwa milioni 40 n'okudda waggulu nazo zirya ona nezofuna endala awo okulwokuba nti oli mubaka wa parliament nazo n'ozirya naye n'otuuka okuvaako n'otuuka okufa oba n'otuuka okubeera nga mu kaseera kano tokyaladde n'ekikumi otula ku kabalaza naye ng'ate ensimbi ezo waziryanga ne zitakuyamba because tulowooza nti omuntu oyiga nti awo waayo osanga alya ayagala abeere mugagga mirembe na mirembe naye ate kyewuunyisa nti ensimbi zino tezibayambye abamu bafudde bali bubi abala tebagamba nti olinaava mu parliament naye ng'ali bubi nnyo nti ojja kulaba omubaka kampe ekyokulabira ku maka kasiba nti yali mubaka ndowooza ebisanja byali bimeka I don't remember oba kimu oba bibiri naye weewuunya n'okwewuunya oyinza okulowooza nti oba tabeerangako mubaka okusinziira ku mbeera gy'alimu n'okuyomba kwalina nti bw'atuuka okugera ku kibiina kya Nuupu n'ebikya bimwereega naye weebuuza n'ogamba nti naye musajja mu parliament waliyo era akasente wakafunanga ne mulya zino ne mulya ziri n'ofuna obutaano n'ofuna 10 n'ofuna emmeka nga n'omusala kwoli naye waziteekanga wa okutuuka okukeeranga okuvuma abantu n'ebikyokukwereeza ng'olinga alina gw'obanja kitegeeza nti omubaka w'opposition naddala NUP kubanga mwe musinze okutunuulirwa ennyo mwe enkoko njeru nti mwe mutunuuliddwa ennyo nti tusaba mubeere ekyo ebyafaayo by'ababaka bali abawedde abaava mu parliament naye nga bakola buli kimu ne bayisa amateeka ganyigiriza abantu olwokuba balidde enguzi okuba bafunye ssente nti muyigire ku bo
kubanga wadde ensimbi bazirya naye tebali bulungi kubanga ensimbi z'ofunye mu butali butuufu yagalagaana tojja kuzirya mirembe okuwulite nazo zibaako ekikolimu zibaako amaziga g'abantu jjukira nti ensimbi ezo z'oba olidde ziba oba oliawo zalitadde eddagala mu malwaliro munansi n'alifunamu kubanga ensimbi ezo zamiwa musolo kati gwe bw'ozirya obuli gwe bw'ozirya n'okola ebitajja tukola amateeka aganyigiriza ate olidde ssente ezaali muyambye amaziga ago ag'omuntu afudde nga talina ddagala amaziga ago ag'omukazi abadde azaalira mu ddwaliro n'afa olw'okuba tewali wuzi zimutunga mu ddwaliro lya gavumenti amaziga ago tolowooza nti gajja kugenda eryo eyakuwa ssente ezo oba yakuwa enguzi eyo yekka nawe kennyini yali enguzi eyo naawe amaziga ago gakugenderako obutereevu era gajja kunyiga mpaka kuwulira bubi kale no n'olwekyo nze mbadde nsaba nti ababaka naddala opposition naddala aba NUP ebizze bye tuzze tuyitamu bibeere ekyokulabirako gye muli nammwe era mubeere ekyokulabirako mu bulamu bwa bulijjo nti leka ekisa kireme kutuuka nga tewewoozako bwewoza kugamba nti nze ate kakati bannange omanyi kakati ebyo nabyogera omanyi kati bwe nabyogera kubanga ebiseera ebyo kubanga kati nali mu kino mande kakati kubanga ne mu kwewoozaako era mujja okukolera ensobi kati nga tonnalinda kujja kwewoozaako kakasa nti togwa mu miteeru gigenda kunyigira mu kafunda ate wejjuse so ensimbi zayise ababaka baziridde ab'NRM n'abamu ku opposition baziridde abamu ku opposition nabadde ndi awo n'obaawo ampeereza amannya g'ababaka abali ku opposition imbu abafunye ku zimu ku ezo ensimbi obukadde 10,000 ezafuniddwa era gamu ku mannya ago ge gano Honorable Mathias Mpuuga, Honorable Joyce Bagala, Honorable Abedi Bwanika, Honorable Juliet Kakande, Honorable Michael Kakembo, Honorable Mukasa Aloysius, Honorable Veronica Nanyondo, Alan Sewanya na Honorable Kaziwe Bashiri gegano wagampeereddwako nenga nti n'amalala weegali agaba ababaka abaweereddwa ensimbi obukadde 10,000 okwetereeza n'okwebbula okwekubako enfuufu abali ku side ya opposition gemannya ago imbu abafunyeko kasente ako so embeera bwetyo bweri naye mu bulamu bwa bulijjo nti nga tonaba kulya ssente soka weebuuze abantu abakulonda bo balowooza ki era bo kusalawo okwabwe nekibakiririzaamu kiri ki nti wano mu Uganda ensangi zino lwosanga omubaka ng'akola ebintu ebiri contrary egamba ebintu abantu bakiikirira bye batakkiririzaamu yadde bye batakkaanya nabyo naye nakolaga nti ali opposite kyokka ati nabibasibako muze abantu bewange bantumye naye nga teri muntu n'omu yamutumye nga n'abantu bagamba abamutumye amaze emyezi nga 6 mwaka tagendayo kubayitamu kubabuuzaako yadde okulya bye bagamba ebirowoozo byabwe n'okusalawo kwabwe naye najja nakugamba nti nze abantu bewange bantumye naye nga kyegamba kye bamutumye kikyamu lwaki olowooza nti abantu bewo bayinza kukutuma bikyamu ababaka ba parliament mulekeraawo okwagala ogamba nti n'abantu bantumye mbwe abantu basazewo bwe bati nti abantu bange basazewo bwe bati nga ddala si kyekituufu okujjako ng'omaze okuleeta bu video oba videos ezisinga oba amaloboozi videos ezisinga nga otuuziza olukiiko lw'abantu beewo ku kyalo ogambe nti ekyalo ky'endiko ekyalo Kibindi ekiri Mbokoto East e Masaka ku kyalo Kibindi oba mu muluka Bulando muluka oba Bulando muluka gwe Bulando nti baba no tutudde era wano tuli ku ssomero ly'e Bulando Primary School we tutudde abantu bange baba no basazeewo kati kampecho okulabirako kyatugikwatako baba no bonna basazeewo angene empagire ekyokugikwatako ekisanya tukijjeko mpa kyakulabirako nga bwe byali era abantu abo tubalabe nga bagamba nti ye fe abantu abatudde wano 1000 abantu abatudde wano 5 tukize n'ekyomubaka waffe bagenda bagikwateko
bova mu luka gwe Bulando genda mu luka gwe Jindi nayo kibere bwe kityo genda mu luka gwe Jindi kale ofune emiruka ng'etaano tumanye nti abantu abo ddala omubaka bamukoze eki bamutumye n'ebyo okudda okuwaayiriza abantu mbunze kakati nze abantu bewange bantumye nabamu muwaayiriza ababaka omubaka we abantu bewange bantumye nzijenziremu neesimbewo nga bakusanzeewa mulekerawo okuwaayiriza abantu be batabatumye ababaka mulekerawo oluko mubuuza nti nabe bakutumye okulya obukadde 10 awo tasobola kunyega era nkulayirira nti abaka babafunye obukadde 10 tebasobola kuyita mu constituencies zaabwe kati essaawa zino tebasobola kubanga bakimanya abantu babategedde bagenda kuzibasaba bazirye tebasobola kweyisaayo kati kweyisaayo naye tusaba ababaka fine naye mukole ekintu ekituufu mulumirwe bannayuganda mu ababaka abamu tubalaba bulabi ku furo ya parliament kusalawo kintu kikyamu ninga mo temubayambye ng'abantu temuweereza maloboozi gaabwe n'osanga omubaka amaze emyaka ena mu parliament ekisanya ne kiggwako ninga ye mu parliament tabinako yadde ku lubalaza lwa parliament kuba kona nsonga yonna gyayogera ninga akeera ku makya n'afuna omusaala obukadde 3.54 okudda waggulu nga sente zazirya ng'atula mu parliament ku bukiiko tayogera ngayo kigambo na kimu nadda mu kulya ebitumbuwa by'omuyi w'omusolo ninga toli kyasobola kwogera yadde ku lukiiko abamu temutuulayo abamu mugenda kusayininga nsako naye ggwe n'otambula n'okuliita n'amakooti ag'ebbeeyi ag'emitwalo 5 miliyoni kudda waggulu n'okuliita bukuuliisi naye nga bannansi abaakutuma okubakiikirira tolina ddoboozi nalimu ly'oteekayo so n'olw'ensonga eyo tusaba ababaka mukole omulimu ogw'abatumwa mugende mutesiza bannayuganda ti eri ababaka oba oli abantu baali batasuubira mu ddoboozi waliwo omubaka bamuta Geoffrey Lutaya yaveene waffe no mu by'okuyimba akyaliyo naye gye yava okugenda okwesimbawo naye omubaka Geoffrey Lutaya abantu abamu yabasurprisinga nti emirundi ebiri gyakugera ku furo ya parliament atuusa nno ensonga ye ate era abantu baiti bakimusuubiramu kubanga Geoffrey Lutaya omulundi ogwasooka ku furo ya parliament yagamba nti bannanga oluguudo lw'ekakuute waffe oluguudo okuva egindi oluguudo luli bubi era tubayamba bannange mutuyambe mutukolere oluguudo olwo kubanga abalimi tebasobola kutambuza birime byabwe kubijja Gindi kubitiisa Gindi olw'oluguudo olwo mutuyambe mulutukolere kakati awo oluguudo oba baalukola oba tebaalukola naye Geoffrey Lutaya eddoboozi lye yalituusa nti era ekyo kyagenda ku rekodi nti abantu beewaabwe yaboogerera era eddoboozi lyatuuka kati ono ateekesa mu nkola kati awo ye yamanyi nenga eddoboozi lyatuuka mu parliament era teyakoma okwo ku bbago ly'emmwanyi ensonga bwe sajja mu parliament era yayimuka n'atuusa eddoboozi lye eryo lyabeera loud nga omubaka Geoffrey Lutaya yayogedde kati awo Geoffrey Lutaya ku nsonga y'emmwanyi abantu beewaabwe yabakiikirira bulungi era eddoboozi yalituusa kati oba tulina kyomugamba n'osangayo omubaka ng'amanyi n'oluzungu okusinga Geoffrey Lutaya ng'asobola okuteesa obulungi okusinga Geoffrey Lutaya ng'era eddoboozi asobola okulituusa obulungi okusinga ne Geoffrey Lutaya naye ng'akolaga nti yazinze emikono asirise alinda kumugamba nti gendayo owanike omukono ogambe nti yes ninga ate omulaba ayambala bulungi nnyo essuuti nagenda n'atula mu parliament n'asirika bw'aba nabuya kuyambe n'abeerayo naye n'abamu tebabeererayo ddala n'osanga omubaka n'omubuuza nti munnange mubaka emyaka ena parliament gye yakatuula okuva lwe walayira kikyoyogedde mu parliament kikyokozeeyo ddoboozi kyotuusiza eri bannansi abaakulonda mu constituency yo nga tewali nga tasobola kunnyonnyola so bannanga ababaka muleme kwegamba kunyakula bunyakuzi nsimbi za miwa musolo okulite bukuuliisi ng'embuzi yasize ekibya nedda obanga yasize entamu nedda tuuse eddoboozi kola ekikugwanidde osobole okuba nga abantu bakwenyumirizaamu obukadde 10 bwo
kusinzira ku mbeera nga bweri bwegabanyiziddwa era ensimbi ze zitemwatemwa era nga waliwo ne information endala eyajja nti ababaka balibanga beyongezaamu ku musimbi ennaku zino kusinzira ku mbeera nga bweri beyongezaamu ku ssente. Tujukira bulungi nnyo kulwa muganda waffe Nalukola nga yakalayira obukadde 350 okuva ku bukadde 2 ez'emmotoka yebamuwa 350 nga kigambye ku bantu waliwo ekigenderere ye muye okumukuba oba n'okuteekawo president nti singa akalulu akajja kanaba kawedde okugamba nti singa banaba beegabanyiza 350 ez'emmotoka wabeerewo okugamba nti nno nti Nalukola ye bwe twamuwa 350 nga temwamwogerera kubanga gye zaaveeyo n'omubaka gundi yawangula by election naye bwe twamuwa 350 nga temwayogera lwaki mwogera kati ngera mulina kusirika kubanga wali temwayogera. So embeera eyo yonna ebeerawo naye nga wetwogerera essaawa zino gye tusaba ffena tuli bannayuganda ntera okulaba ababaka abamu nga bagamba nti abalonzi batusaba ssente batusabiriza ssente tusasanya nnyo mu constituency era abalonzi basabiriza nnyo era abalonzi naye nze ndowooza nti ababaka mwe kennyini mmwe mwereetera abalonzi okuba nga babasaba ssente olw'ensonga nga bwe nkunnyonnyodde nti omubaka agenda mu parliament emyaka 5 n'avayo nga talina kyateesereza constituency ye nenga constituency gyakiikirira mbi nnyo amakubo mabi terina mazzi teri masannyalaze abantu bali mu mbeera mbi ebyobulamu si birungi niyo mbaka nakulita bukuliisi ninga ate babadde bamu omusaala. Kakati abalonzi bano ne bagamba nti abantu bano tubasindikayo tebalina kye batukolera omusaala bagufuna kakati tubakolera ekino weekanga nabo kibasigaza kwe kubanga ate gwe omubaka bakunyunyuutamu akasente nga bwe bakulabirako baba bajja kwetaaga bagulira ebbiya bajja kwetaaga ojjoziko bawa amabugo bajja kukubira essimu okujjanjaba abantu baabwe abali ku bitanda bajja kusaba ez'okulya olw'ensonga nti tebalaba valiyuyo kanya okuwa ekyokulabirako nti oteeka okuba eri ababaka nga bo tebabasabiriza olw'ensonga nti emirimu gyabwe egikolwa girabibwako. Kankuwa ekyokulabirako eky'omubaka Ssemujjuŋŋanda omubaka Ssemujjuŋŋanda abeera ku ya parliament n'ateesa ensonga ne ziwulikika bw'ajja ku radio okugera ku nsonga y'omuntu wa bulijjo ensonga ewulikika. Omubaka Joel Ssenyonyi nti bw'ayimira ku ya parliament okuteesa ensonga okuteeseza abantu b'ennakawa abateeseza n'omutima gumu era ensonga n'etuuka nti ensonga bwe aba tannagiggusa tatereera akiikira nnakawa. Omubaka nkwe mubaka kyabo obubaka bangi omubaka Namugga Goleti weeriyiire eri Masaka bukomansimbi Masaka gyali gyafubutuka naye babeera ku ya parliament abantu abateeseza bw'akwata omuzindaalo ayogera ensonga y'omuntu wa bulijjo. Kati omubaka oyo nti omuntu ne bw'aba taze kuziika omuntu batamuwadde yadde n'ekikumi naye ye ebibye birabika biri mu ttaala naye omubaka toteesereza bantu okitegeera toteesereza bantu tolina woolabikira constituency tolabika kati lwe baguddeko lwaki olowooza nti abantu tebakunyuunyuute kkiriza bakunyuunyuuta olw'ensonga naawe obanyuunyuuta omusala gwo gw'ofuna $135,345 ensimbi ezo zize ye ngomi w'omusolo kati bw'aba nga azikusasula naye nga tafuna value for the money nga tafuna value yaazo kitegeeza naawe abajja kunyuunyuuta. So ebintu tukkiriza nti byayonooneka okuva ddala waggulu byakyankana byayonooneka enguzi efuuse enguzi okuva ddala mu State House because tujjukira bulungi nnyo nti Gigi mukyala Betty Kamya yagamba yali muli agonja yagamba nti nze bwe nzigira goba ababbi sente z'eggwanga bali b'enguzi ababbi sente z'eggwanga olubagoba emisinde badduka beesuka State House yakyogera bisana tteke yakyogera Gigi aliko essaawa zino mukyala Betty Kamya naye z'ensoga zimwera naye zaayogerako kakati bw'ojja mu parliament enguzi ye baana baliwo bw'ojja mu bitongole eno ebirala bina bya gavumenti enguzi ye baana baliwo. So enguzi emaamidde ebitongole bya gavumenti bina ebisinga obungi. So kakati nti ekintu kituuka n'abantu ne beekyawa
abantu bafuna services bogende mulago dwali zimbiddwa bulungi nnyo tebaza gavumenti webale nnyo bazimbe eddwaliro amatiri bonna era okuvira ddala ku gate oba katugamba okuvira ddala ku kkubo ng'oyingira mulago ekkubo ddungi nnyo lya kolas lizimbiddwa bulungi nnyo n'otuuka ku gate ya mulembe nnyo n'oyingira n'ojja n'okkirira paka n'ongera kizimbe mulago oyo omupya azimbiddwa bulungi wadi zimbiddwa bulungi buli kimu kyonna malidaadi era n'ebyuma ebikebera mu ebiri era bakebera bulungi nnyo ne bagamba nti obulwadde obukuluma bwe buno kakati mu kifo ky'okuwa ky'omubaka nti bamaze okukebera ogende bakuwa eddagala ate omusawo awandiika kakiti nagamba nti eddagala bajja kuwa ampisuloko bajja kuwa aspirini bajja kuwa biki bina n'aliwandika nagamba nti naye waneeno tujja kuwayo panado kakati eddagala eri lisigadde lya mitwalo nga 10 ojja kuligula wabweru ojja funa gy'oligula kitegeeza nti bw'oba oli ku kitanda wano bakuwadde ekitanda kitegeeza abakusindisa ogenda oligule wabweru ewali famase naye nga famase ezo twebuuza z'abaani famase ezo z'abasawo abali mu ddwaliro ly'emulago kitegeeza nti eddagala oba oli awo era libadde mu ddwaliro emulago ate lifuluma nerigenda mu famase z'abasawo oba ez'abanene mu gavumenti eddagala eryo neritundibwa eri bannansi ate nga bali badde bafuna lya bwereere oyinza okuŋŋamba nti omukulembeze w'eggwanga yebimukwatirako wa oba baminisita bibakwatirako wa babali mu gavumenti kubanga eddwaliro balitaddewo naye jjukira nti gavumenti yerina obuyinza obufulumya ssente ezizimba eddwaliro eddungi n'okuteekamu eddagala kyokka ate era gavumenti yennyini yerina okusigala ng'erondoola n'okukola enforcement eri abo ababbi ensimbi z'omuwoomusolo oba eddagala ly'omuwoomusolo gavumenti yennyini yerina obuyinza obwo kati gavumenti bw'okola ebyo byonna naye bino n'otabifaako okwenfoosinga n'okukwata bano ababbi eddagala ly'omuwoomusolo kitegeeza nti nawe oba weenyigidde oba oba owagira ebikolwa ebigenda mu maaso waliwo kiriniki nnamba etunda eddagala mu ddwaliro ly'emulago awo ku geeti weeri kati ebyo byonna gavumenti oba tobiraba ani anaabiraba era yinza lwaki gavumenti yavayo negamba kakati bannange twazimba mulago tukoze bino nolwabanete mubiraba abantu babiraba naye ate waliwo ensonga enkulu ezina okutunuulirwa nga tezisanyusa muwa musolo tezisanyusa bannayuganda tusaba ebintu bino bitegerekeke bulungi nnyo bw'ogenda mu ddwaliro ly'ekiruddu wano ekiruddu wano eno kubanza ekiruddu gyensinga okumanya ya wano ku Salama Road wano kiruddu y'oku Salama munyonyo Salama munyonyo kiruddu yaawo kiruddu eyo babuloka bali omwo ze babuloka nali bamanyide kubeera mu ttaka nga bamanyide kubeera mu bano batu bantunda bibajje babuloka nali bamanyide kuba nti babuloka b'amayumba naye eddwaliro ly'ekiruddu eryo lirimu babuloka bayitirivu babuloka bano bansima kati jangu obadde oyagala kulaba musawo ki abuzibu ki bw'olina kakati kankutwaleyo neeta kasente kano nkuwa omusawo ze nkutuuseyo mangu yakoleko obujjanjabi babuloka abo bamidomaani abo bali mu ddwaliro ly'ekiruddu awo abayaaye eddwaliro ly'ekiruddu mulimu ababbi nti waliwo olinayinza okujjako ssente natakolera nakyoyagala naye ng'aziridde n'ayitamu naye nga bonna bali mu ddwaliro awo ekiruddu oyinza okuŋŋamba nti abo bayaye baka bavayo wabweru ne bajja mu ddwaliro be bakola ebyovumaganya naye era nga bwe nkugambye nti eddwaliro lirina abalikulira eddwaliro eryo mulimu bakala balaba mubeeramu abantu abalivunaanyizibwako kyogamba nze avudde wabweru mbitegeera nte nga guno w'omunda abadde alibeeramu ebbanga lyonna avunaanyizibwa ye nga tabimanyi nti babuloka mwebali n'ababba abantu mu ddwaliro ly'ekiruddu kati ebintu ebyo byonna byebivaako abantu okwekyawa gwe ogamba ti nzimbe eddwaliro ly'ekiruddu nditaddewo nzimbe mulago mutaddewo naye ebintu ng'ebyo byenyinyonnyodde byebireetera abantu okwekyawa ne bagamba nti ne gavumenti eno ddala ekyali ku mutu wa wansi oba nedda era ekolera ani bwe batekolera muntu wa wansi ekolera bagagga bokka era baani beekolera so ensonga nyingi nnyo zetoolerwako naye nga byonna ebisinga obungi bivudde ku kuba nti nno enguzi esuse mu ggwanga okwegabira ensimbi mu ngeri y'ekyeyonoonero supplementary budgets ezijja ez'ekyeyonoonero wano nawali bye bireese obuzibu mu ggwanga kale n'olw'ensonga eyo nze mbadde ndowooza nti eggwanga lino tuwongere okulirumirirwa nga bannansi nga bannayuganda abaawamu tubeere n'omutima
ogulumirirwa abantu ba wansi omuntu bwe bakulonda obadde mwavu bw'otuuka mu parliament togamba nti kakati ngenze kwekubako nfuufu nti kati kiwedde obugagga buzze jjukira omuntu ono akulonze kubanga ebiseera ebisinga bw'oba osaba akalulu ogenda weegonza okuba amavi nange jjabo nze gundi nesimbe kubaka wa palamenti saba mumpa akalulu nja kubakulembera bulungi nja kubasakira nja kubatasiza bulungi mu palamenti sijja kulya nguzi naye ate olutuukayo byonna ng'obyerabira omuntu nakuwadde akalulu ng'omwerabira naye nga ate weerabidde nti oliyo myaka 5 gyokka ate emyaka 5 gidduka mangu ate emyaka 5 gigenda okuggwako nga tomatidde kitegeeza omuntu ono gwe weerabidde gw'oliriddeko enguzi gw'otasakidde gw'otakoledde era gw'ogenda okuddayo osange osaba akalulu abamu bwe mutuuka ne bagamba nti n'ogenda tonna ky'otukoledde nga munyiiga nga mutandika okugamba nti bannwanyisa naye abamu baba tebabalwanyisa kubanga mwajja nga mwegonza mugamba mugenda kukola mufukamidde ku maviivi naye ne mutakola kati bw'otuuka ne bakugoba ng'otandika okugamba nti kati bannwanyisa kati bandi bubi bannange nze ndabye naye tekuba kukulwanyisa kitegeeza nti oba tewatuukiriza buvunaanyizibwa bwo gwe ng'omuntu tuukiriza obuvunaanyizibwa bwo weereza abantu mu ngeri gy'oteekeddwa baweerezaamu obulamu bujja kukunyumira naye gwe bw'otuuka eyo wano osaba akalulu ng'ovumirira enguzi ate otuuse mu palamenti otandise okwebuzaabuza bakubuuza owaayo obukadde 10 wafunyeeko otandika okwebuzaabuza obuuzaga nja kuddira ndi mu meeting olw'okuba akubuuza ku ekyo ku mazima g'omanyi g'otayagala kwogera bw'oba wafunye gamba nti oba wafunye gamba nti wadde si kyangu nnyo naye tukole bye tuteekeddwa okukola kubanga bw'otakola bye tuteekeddwa okukola ojja kufuna obuzibu ababaka bangi tubalabyeko wano ng'essaawa zino boogera ebitategeerekeka batuma abantu okuba nga baboogera ebitategeerekeka nga Kazi Bashir nti bangi balabiddwako kakati leka kubeera mu ssanga eryo kutandika kwewoozaako kakati zino sente nazirya kakati zino saazirya kakati ate bano bampaayiriza kakati omanya abanneesimbyeko nuwayiriza n'abakwesimbyeko nga te bano tutabakuliiko bo banonya kalulu kaabwe n'amakubo gaabwe butebo bajja okujjawo naye otandika obbawaayiriza anti kakati abo abanneesimbyeko manyi kakati bampaayiriza manyi kakati bamafiya ne bafuka bamafiya manyi kakati bamafiya naye ng'ate gwe kennyini gwe buzibu bwo nti ababaka abamu mwe buzibu bwammwe osuubiza abantu nga tonayingira palamenti olugiyingira ate n'okola birala ekintu ekikyamu so nga bw'osaba akalulu nga bw'ojja ng'okuba amavi ng'osaba akalulu abantu bakuwa akalulu bakuyambe bakuwa akalulu era tambulira ku ebyo bye wabasuubiza osobole okuba nga oyambibwa mu ngeri emu oba endala kankuwa ekyokulabirako mbaka omugenzi Omukama amulamuze Kisa Muhammad Seggirinya nti bwe yali ajja mu palamenti yasaba akalulu politely n'asaba akalulu era abantu n'abagamba nti manifesto yange yeeno ngenda kukola kino kiri era naga nti munaku 10 nja kuba mbikoze ekyamazima munaku 10 Seggirinya ye byasuubiza era ng'abikoze zaagenda okutuuka ng'abikoze kati ebisigadde awagattizako obugattiriza n'ebirala byonna okulaba ng'amalayo kati emubaka omutuufu naye gw'omuntu n'oyingira palamenti abantu n'obasuubiza naye n'otuuka emyaka 5 negiggwako nga abantu ku bye wabasuubiza tokozeeko na kimu kyokka tebawulira mu kwegabanya ensimbi mu palamenti gweyuuyo mu kulya enguzi gweyuuyo mu kubuzaabuza gweyuuyo kyetulowooza nti nno oba oli awo ababaka muteekeddwa okukola ebintu ebituufu mu kadde akatuufu muleme kwejjusa kubanga nkakasa nti mu kiseera kino eri ababaka abejjusa so nga ate balina omukisa nga babadde n'omukisa okuva ku mwaka ogumu 2 3 4 5 era nga n'omukisa bagulina nga n'ekyokukola bakimanyi era nga bakirina naye olw'okuba nti balileze abamu tebafuddeyo nga balowooza nti oba oliawo emyaka 5 giri wala naye tewali budde buwanvu emyaka 5 mitono nnyo era kyova olaba nti ababaka musanya kiri ekyayita bali bagana kweyongeza mu gibere emyaka 7 ekyo bakireetera wali eri
mu kujjako ekkomo ku myaka gy'omukulembeze w'eggwanga bwe bakireetera nabo nga bagala kweyongezaayo awo mu kakati n'ekisanja ky'abaka ba paalamenti nakyo kijje mu myaka at least 7 olwo nga bamaze okulaba nti emyaka egyo emyaka 5 giba mitono ekyamazima emyaka 5 giba mitono guyinza okuyingira no galwa nti emyaka 5 gimingi naye giba mitono ate nga bomanyi nti omuntu takuta era ozifuna n'ozirya emyaka 5 ne giggwako nosigala ng'okyayagala ng'ate olina okuddayo mu bantu bo bali eri biwajolonga b'otakoledde b'otateeserezza bw'oyisizaamu amaaso ng'oteeka okubaddamu obasaba akalulu bakakuwe naye ng'ate abamu n'okuddayo batya. So waliwo ekigambo kye bayita kufumiitiriza ng'omuntu okyetaaga akalulu fumiitiriza nnyo gy'ovudde w'oli ne gy'olaga ne woyagala okutuuka kubanga bw'oteefumiitiriza ojja kwekanga ng'oba oli awo tebikutambulidde bulungi sayidi eyo. Naye nga ekisinga obukulu ennyo tulumirirwe eggwanga lyaffe. Ntera okuli abantu abamu nga boogera nti kakati omanyi abakulembeze abamu be tulina tebalumirirwa ggwanga lino kubanga si bannansi nnyo naye omuntu wadde toli mu nnansi nnyo naye lino eggwanga wookulidde womalidde ebiseera bye ebingi lyokoleddemu investments zo kati weereza abantu n'obwesimbu osobola okukuma investments zo ne famire yo kubanga wano famire yo weemanyi abantu bwe bakulidde era bwe babadde ebbanga lyonna. So n'olw'ensonga eyo beera nga okolera abantu tukolere ensi yaffe kubanga olwo ebintu ebikolebwa ne weebuuza muli ekibuuzo ti naye abakulembeze abatukulembera ddala eggwanga lino balyagala oba nedda n'owulira ti ensimbi bwe tezabbiddwa ne weewunya n'ogamba nti baatugambye tebalina ssente zikola kino nate kati zino ezabbiddwa ate zo lwaki zabbiddwa mu ssaaki kwegamba nebikutabula naye kale embeera bwetyo bweri yensi mwe tuli twongere okubeera nga twenyweza ebyenfuna mu nsawo si birungi nnyo ate nga n'ebyobulamu byennyini si birungi nnyo era waliwo okweraliikirira eri abalwadde b'akawuka kaleta mukenenya n'endwadde endala ga nti oba oli awo okuba nti ensimbi z'ebyobulamu zatugibwako ezizita mu USAID n'ebirala byonna nga waliwo okweraliikira mu ngeri emu oba endala naye byonna tubikwasa Omukama Katonda kubanga gwe tukkiririzaamu era muffe tukkiriza nti nno ajja kutuyamba okulaba nga tusomoka byonna ebyo bitutambula bulungi mu bulamu obwa bulijjo. Nze Geoffrey Mayanja ensonga ez'olwaleero njagala kwongera kwebaza subscribers ku Emboozi mu UG atannaba kaseeko wali katta tubeere nga tutambula bulungi nnyo mu line entuufu nga tuli ffenna obeere nga emboozi zenteekayo zibeere nga zisookera ku ggwe side awo abasubscribing edda mbeebaza ate n'abatugobera okusinziira mu mawanga ag'enjawulo mwebale nnyo okutugoberera mwebale nnyo okutambula naffe mu mbeera yonna kale mbagaliza akaseera akalungi. Nze Geoffrey Mayanja weeraba.